baby, sabobele nange. Hey! Nange musababele nange. Oh, nange musababele nange. Bange sababele nange. Nange sababele nange. Hey! Yay! Name abayimbe nyimba z'omukwano. Now girls disturb you. You know, girls. Sometimes. Tonix, wale sanze ko mwala na like nagamba siva wanonga tonyimbidem. Bagala bilansi kubayimbe. Hey. Wenangwe. Hey. Alechinde nenche. Vele ushatu November 11. Kushandeni. Kushangekahi Serena. Sande jeje sande kwija. Sabati. Munabe mwesige mujwade je tugende mwarugo mu kanisa. Muje straight at certain Kampala hotel because your boy Allan Tonix will be singing for you. We shall dance Chitaguro together and Zokstera. Nyonyi. It was my first flight. Uno twagenda muno bunyonyo obugangana no chanyo. I don't come first time yo bro. Omudima gwaguli eno gamba tutuka tunatuka. Nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Future Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Future Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. So kakati baganda bange bannyinange nyongero bategeeza mu ggwanga Uganda tukkirize tugaane mulimu ebitone ebimu nga bijja kuba bizibu byakuzaawo that's in case kuba buli omukala ajja kgenda naye eriyo talents nga abantu bangi bagezezaako okufera amaloboozi n'owulira oli ng'agira eddoboozi ng'oli ayimba nga gundi naye gwe njagala ombuleeyo omuyimbi gwe wali owuliddeko oba upcoming agamba nti oyo ng'ayimba nga Tonix eddoboozi ya Tonix ezzibu era actually nze omu ku abo abatono abasobola okuyimba eddoboozi lye kubanga bw'owulira engeri gye nnyimbamu oyinza okugamba Tonix muleke CRUZ kayimbe so olunaku lwayo njagadde nsooke mba sampling ku ddoboozi nga nnyimba olimba ya Tonix naawe osalewo ogambe nti CRUZ oluyimba luno kituufu gwe wandiruyimbye ngenda bayimbira akayimba ke bayita bakayita era tewali mulala bakata batyako nsuubiza so kakati njaga Tonix akube instrumental mbawe naye abawe kati mwabalabi musalewo ku Sunday eno mujja kulaba Allan Tonix oba mujja kulaba ALLANCRUZ kikulu nnyo jangu ng'omanyi omuyimbi gw'ogenda okulaba kiba kikulu Tonix njagala okube nga temuli bias don't be bias I don't want to judge me. Don't judge nga sebo. Tompimirako. Sia. Tompimira mpe ekintu mu full package. Njaga otandike nga bwelala nga Neda, eyokubya kiki lindako. Eyokubya kiki. Nedda lindako. Yeah? Kati kuba si flat.
Jambuseko wagulu. No, kuba olaba. Kuba C flat. Oba kati jigate ko semitone. Kale. Hold on. Linda confine flow. Linda ko. Tewali baby. Tewali bononde kanze na kolachi. Nazina bononde kanze na lagawa. That's why I'm asking you, please don't go. That's why I'm asking you, please don't go. Subiza, tolindeka. Sawa subize, tolinyiwa. Subiza, tolindeka. Nyamaka, picking up. Kukumango mubesi wo era nolya kajawa mama nze simanyi I swear I go crazy I lose control you have me suicidal no tondeka subiza tolineka sabo subize tolinjiwa Subiza, baby wango mulungi, wekagwe njagala bwenti, njagala kugambe, omutima gwange. But Tonix, I'm telling you, this is supposed to be ready and whistle. We are supposed to be ready and whistle. Wallahi billahi tallahi. Ogu be surprise. Onege. Ate shisiza kinogenda kiyo bambi. I think akiyo zisobola bulungi naye. Olimba. Chemba de nyimba. Anti kati yacho kya chimpisa jeno. Ola akiyo. Wado inza kiya wagulu kati nze. Bade kwa deke yange. Ate sure. Wansiko. Kati jukira anti nze jukira. Kati nze manyo okwambuka. Jukira nze nyimba C flat ne D. Bintu bibiri nsolo bimbo mulondi gumu. Kati obadde mu D yes. Achala obadde mu A. Serena Hotel je tuli ku Sunday Serena Hotel. Hey, Allan Tonix. ALLANCRUZ. Mama Nyabo! Wait, people have been missing this for a long time. People have never had me. Nandi so emotional. It's another season. Yeah. Hey. It's another season, yeah? Nayo musajja na kuje ka surprise. Soka by the way nze kankubulire nze manyi freestyle. Era nze nsobola okuba abantu bano freestyle. Era ku Sunday abagenda okujja ku Serena bakukitegeera Sunday eno tuli ku Serena Hotel Allan Tonix anti mukitegedde njagala ngenda kujja nga nyambadde suit mbakube freestyle kati njagala tuyimbe kali akayimba ka gundi kali akayimba kakayimba ko ne Lilian pozi kaka nani yakuba gita mu lolini akagende Lilian akasoka bera nange chama mulire nkulaba mutima kwange kudduka emisinde nze nkwagala sawo kimanye baby wotalinze mbera fa munkwatako netuzina mukwano manya nti ompangudde
kwatako mama netuzina mkwano manyati ompangute baby sabobere nange 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 tolisi bugambe abere nange omwana oyo mugambe naye nange the music is good. Tonix nyimba zo walayo omuntu aluyimba gena maso kati nyingiza wao kati nayo tabula mwao seba kuroja kumezi yukina zere kona kewapa joye korawe patako netuzina wampangula da baby sabobere nange baby sabobere nange oh baby sabobere nange baby sabobere nange baby sabobere nange nange musababere nange oh nange musababere nange bange sababere nange nange sababere nange hey yay I remember saying CRUZ Bridget namu wotyo that's me I'm a full package hey man oh nsazeomba eka session kano because I don't want really you guys to miss this Sunday tugambye katujje tubawe vibe Sunday no tuli ku Serena Hotel Allan Tonix the sweet love music oh yeah gotta swap it down ow Ugajukira mpa flow ntandike baby kamonde wange nawe leka kunumya nga tomanyi nti goli nebyange omanyi nze nina nnyo weakness for sweeting ate nga wenfuna feelings I need some healing omulabulabu kyo kiwomanga melody eya gita naddala nga gisuna amanyi kyakola hey yagaba nfuukira special kind of omwami omutima olumyayi amapenzi ogampe mu bungi from January to December hey baby joka hey from January to December mama I surrender everything I surrender hey there's a love of feeling hey this Sunday to December Serena Hotel oh this Sunday Serena Hotel oh we tuli fena eno Sunday tuli ku Serena rezira choka no Sunday ku Serena this is Sunday ku Serena mama baby oyo gwe mulete oh your baby gwe mulete oh your baby gwe mulete
baby gwe mulete newe mubanga mwechaye agenda kudda kuluno ku Sunday kale mulete omwana gwe mulete baby gwe mulete anyumire gwe mulete okoze remix namwe waliwo ekiseera wootuuka walaye olaba kati atenza abantu bali tebakimanyi nti I'm too good vocal bulijjo nze mbagamba I'm an artist nga bawakana omwoyo akusensedde nkubulire oyimba n'owulira ng'obuyimba bunyuma kati bekaliwa kano akalimba kyali baba abo campus bakayita bani kalike nagamba bakayita bani yenze anakwagala yani yenze keko katandika kati ako ndabeki tumemukichi katandika kati aka kayimba nekoje tugenda ewala tujuse kumbera something look at you I want to cry oh baby how I love you you are the only one how I need you go sing it out nakutaka kila siku you always on my mind nepotea nakwagala yani takulinde yani nasimudani anakwagala yani atakulinde yani enze usiudani okay yagamba what okay mbadde ntesa tubeko gye tugenda ewala tukyuse kumbera something come on I look at you I wanna believe I feel I want to fly say you are I want to fly oh baby how I love you you are the only one I need you nakutaka kila siku you always on my mind you are inepotea nakwagala yani nakuipe yani urasiundani nakutandani nakwagala yani takulinde yani baby yagala takulinde yenze takulinde ya Allah Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prem Touch Makeup Studio beba kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeza amasavu okujjako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Mbabulire waliwo ekiseera wootuuka nga it's only love music that can heal your depression. Word. Naye mwe abayimba ennyimba z'omukwano, no girls disturb you. You know, girls. Sometimes. Tonix wali osanzeeko omuwala like nagamba siva wano nga tonnyimbidemu. Bagalabira sikubayimbi.
nayo Lucy like ngakubi like social media zugamba my birthday njagalo nyimbiremo kayimba onsindikire you know stuff like that, you know. But I mean izo kumala all your time ngokola bu video yimo olimba abantu sindikira bobo genda kukikola kubanga abantu banji kadi ujja gufulanga bukasero olukola video yimo wakakola concerts maker eno yakubiri in your career oli myaka emeka mu industry 15 15 yeah. My first concert yali very early tubadde tubala Joe first concert yange najikola 2012 na graduating at 2011, so as soon as I left campus nakola first concert yange campus wajimala oba music yakujja campus na graduating in 2011 2012 nakola concert. How was it? It was nice. It was Chekole. Hey Chekole concert Garden City rooftop. Akola Garden City rooftop at boat cruise. The boat cruise ya zona za selling out. Yes. Boat cruise was so much fun. Wali kwa baby. Of course. Mani musajja wagamba it was so much fun. Baby byaliko. Nanyini kaze. Nanyini kaze. Munnange nnoze kankubulire baby ebyo. Tebindya nnyo naye era kale. Tulina okulya nnyo. Naye era kale. Bitakuliye onobotya. Tonix like I a guy of test here brown girls. Rosa nabako. Ochimanyi negomba ko Tonix ombeko ne Medi. Medi. This Rwandan Gold. Nali njagalo chiwulirako naye kati bangambi yalokoka. Tasyayimba secular music. Nina waliwo abantu Medi ne Ben njagalo kuwulirako ng'oyimbe nabo. Actually, it was a nice idea. Though the fact that bali Bulaya. Tebabesingira Rwanda. Bali States, US. Pause watugamba Yerobato gwema na Swag meter. Yes. Agenda kujja. Schedules wajikira so twajipushinga yokko. Ate naye ina yakata album ye empya. Ali mujipushinga kata ina activities ezo is ongoing. So yeah, but it is in spirit. Wakaima na bachala bameka. Mu industry one. My first song, that is Lilia Halfway. Girl Level from Namibia. Yaba nango yomuwala. Yabulirawo. Actually, it was a duo naye but amwala chi. Olulimba sure lulagundi. Ye video bawajikolya mu nsechi. Oyo mwala gogambya and Girl Level. Girl Level yali duo. Bali bawala babiri. Akola kalima bakaita money. Twakole eyo tukatere eyo naye wali wakayimba ko dedaka ke yakwata wakakolya mu nsi kikali kalungi nnyo dedak kulya zim oba wakakolera dedak yakwata ninjenda dedak yakwata singles no kayimba leka wakashootingira one of African countries that girl that girl wakashootingira wa Ayo twakasunjikira yo twashootingira Southern Africa in Windhoek. South Africa? Namibia Windhoek. Like mwagendayo nga gundi ya mwera gundi ye batuteyo. Twagendayo I think we had gone for a tour. Nali ngeze ku tour. Try to na country tour ya Namibia. So ningo wede audio mulina. Netugamba kakose kisa kuno tushootingire mu environment endala. When you compare the way how you used to promote your music, then Nekati, church is ill. Well, now, then you just need to be talented, you know. The music here kaya solo kugulira wenziji. To okubango li talented ingo solo
talent osobola okugulira wenzigi naye kati nti music is not so much about music anymore as it's about trending. And you know, sinti buli kintu ekitrending nga kyekyakabi kikiza okutrendinga kubanga kyakisiru. True. You get so kati awo music nzibu nnyo ey'okujudginga basing on what's trending. You know, kati ebiseera ebyo that wasn't it. Music etasobola kumala gayitawo mbu atrendize because ayayina okubanga mulungi. Nga mulungi. So kati n'abantu abali mu industry nga kyebatunuulira nga bwoba olina obuyima nga bwakabinga, it will open doors for you. Opportunities will come because we will appreciate and see that, yo, this is talent. But now, I mean, something I just went on TikTok out of, I don't know, it can be anything. It should have a very clear formula, your talent, and, you know, work mulungi, whatever. Bininga bya zala kumpi. Sinti ayimbye nnyo bulungi nakola promotion branding bwe yagenda yitawo things of very n'ekintu tekitegeerekeka ayitewo malemu ya trending neshoba muwe you know nesente nyingi bamuwe omulayiza okuteekawo amabina biki naye na trending muna ekyewuunyisa olaba ate nasinga abayimbi abalala abayimba obulungi abali talented, so talented. So it's like kati yenjawulo esingayo obunene, and that's why ne wale yali ambuuza bakibuuza ku press conference eyasooka oba bwe yakibuuza nti lwaki ogwo omugigi gwa music oyo ow'ebiseera ebyo Aziz as you already and Rizzo, me, Jamal, what period by GNL, Munji. There was like so much vibrance. The name region yali competitive. The name region bali batumanyi Uganda. Inababi. Ngafa batwaringa yuzi. Nalanga East African TV. Nga temuvaako headlines bichi. Thank you. Naye kati kyakyuka. Olaba even by the nga njogera amazima Tonix. Olaba Rwanda. Bananga bana Rwanda bayina music omulungi. Abo batukubye kati. Bataddemu. I don't know oba it's the government yabwe. I don't know. Many factors. Yes, the government are very supportive of their creative arts. Two, abantu baabwe baagala nnyo ebintu ebirungi ebyakabi. Kyova buli kivaayo. Olowooza bo tebalina gasiya gyali naye tomuwulira. Tebamuwa chance. Tebagala baswaza. Kati balina ogwo omutima gwa competition n'amawanga amalala. Olaba tebagala kubeera abakabi. Kati ate munnayuganda ye ekyo takiina mu mutwe. Kyova olaba nti ajja kuwagira omu Nigeria, awagira omu South Africa, awagire ye takiina mu mutwe nti bo abannayuganda tunobeera abakabi. Nga bw'osanga nti omunageria buli bw'omusanga gamba fe bakabi abasingayo tolina kyonyumiza. Ne bw'omusanga wano e Kampala ajja kulaga ajageza kakulaga bo babasi. Omunageria abeera ne mu bbala asobola wadde ejja akakadde okuzanya Wizkid gw'atamanyi naye nga Munageria munne. Thank you. Wakiri naye omunageria asobola kukikola. Olaba kimulema ng'oli wano mu Uganda ate nga gegeza eri ebwe. Kati that alone kati Abanyarwanda bakiina ate. Tukola wano kati waliwo zi Rwanda night nyingi. Olwa music yereeta wano. Bajjanga balina ekigendererwa. Which nominations have you got so far internationally in your career? Ez'amaanyi. MTV Mama Awards. Hey. Yes. Back nominating? Yes. Limbachi, if you can remember. Berananga. Hey! Yes. Berananga yagenda ku Mama Awards? Yes. Wow, okay. Naye nga bwe ngambe. Wawangula? Ennaku ezo. Nga tebabifaako, yo tebabiwandiika mawulire tebabyogerako. Nabafa ku birala. Red paper biki. You get it? So I mean, Oliver Ball nominating a Listener's Choice Award. Kalimu never di banji. Samini biki. Juka no mulale yali nominated that year Bebe Cool. I think that's the first time I met Bebe Cool. Because that it akuwa. Mwagenda. We went to Sanyu FM for what orientation, what? Then what happened? But you never won? No, I didn't win. It was won by the bunch.
Yali wa maanyi. Azo naleka tebe bisera nga demand simu maina mu mai. Yeah? Bro, I was like in second year Campus. I don't even think I had a passport, bro. I never traveled anywhere. I think that's why I didn't even go. Tonix, why bisanizo byokutambula and mimpamvu atejukira nyina class at school gala. Ninga mawai. Kati Mama Awards, Channel O Music Awards. Ne Channel O? Yeah. Which song? Channel O was I don't remember the song. I remember getting the more skill. No. Was it nominated? Okay, honestly, nominations nyingi. I would need to go back and check. I love that song because I just want to pick up those I can remember offhand because you said the international ones. So I remember. I remember MTV Mama, MTV Base, Channel O Music Video Awards. I remember Namibia Music Awards, Amaze. I remember I remember Afrima at some point. What was your first international gig? Yali in stage? Fulham, the first country I performed in was Rwanda. Sure. They had that thing called, I think, East African Carnival, East African Party. African Party. You were paid? Every end of the year. I was paid. Every end of the year. Waita ku bus? Nyonyi. It was my first flight. Buno twagenda buno bunyonyi obugangana n'otya nnyo. I don't come here first time yo bro. Omutima gwaguli eno gamba tunatuuka. So from Rwanda? After Rwanda, where I don't remember them. Esi mukasiaka kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga baina n'esina keyboard, baina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, baina headsets z'abaana, baina smart watch zonna ate nga ziri origino, baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. When did you first perform in Europe? Just somewhere in Brussels. I haven't been to Europe many times. No, it was London. London? Yes. Which that was in 20 what? I don't remember the year, but a while back. Promoter che yabatwala. Yali Sengo. Yes. Sengo? Yes. I think I was still at campus or just finishing. Because I think I had just done as you can again in Emikolo and was Cindy. I think Cindy because I was working with Talent Africa at the time. I think again in Alibi as well. Yeah. How many managers have you had so far in your career? Like 3. 3? No. Like 5. Like 5? Bangoni? Well, Bangoni, I wouldn't call them managers. I would call them founders. Mentors? Founders, mentors. I think they were more than managers because what they did was more than any manager ever did. And Ngodi is AD is a qualified sound engineer. Yes. And a qualified sound engineer. So for that time, you got ready to rehearsing and band about tracks. For that time, movie because quality. Quality ya sound wawe. Yes. Sound up to now like Yes. Subiza yenze. That girl, mixing and mastering.
Oliwo akayimba kaloba akakolera mu basement ya Garden City bakayita batya? Nzewo. Nzewo era bamukola. That was a producing it. Hey, you also producer Tonix. We're producing it. Atabala tuba producing it. I produced some collabos. Nyimba zenye producing it there. Ninjenda Yona. Tuchekole. That girl. Zewo. Go producing at Tuchekole. Like from. Yes, 100%. No Ruta. And Gundi yankolera mastering. Benon Swangs. Ku Tuchekole. Yes. Then Ninjenda Yona, I think. Era Benon yankolera mastering. That girl. Good enough, baby. Yakola mastering. Then I'm producing also regular with Navio. I'm producing baby language with Don MC. Wege. Eto sema kwa kayimba ko. Tani sema kwa kayimba. Shake. Sema kwa mukako. Kayimba kanye. Don MC sanzo byo kwa ataliwo. Shake dada. I've never tried to play this song on guitar. Never know gonna do yimba. Now we have video. Now we don't do our baba. Walai. Wege. I love that song. One of the interview chinga baita munyimba on YouTube bichi never lukuba. Ono bate babuza collabos. What I listen to CD. What I listen to CD. I love that song. Shake dada. Shake it like whoa. It's a vibration. Yeah, vibration. Shake it like whoa. Na. You guys speaking baby language. Baby language. Na. You guys speaking baby language. Baby language. Chukiza komano muto wele mbasinya nekubazi photo singa yali celebrity ndi musabye auto tibweye ngeri jazinyisa kawatu wenabo tuli wadidumi amaso bagasiba katuntu omutima togusiba kandoya I am just there going nowhere I swear you want no bakanda the way you shake your eye now baby girl they wanna eat your vagina be mine now because you're looking so fine. Na. You got one baby language, na. You got one baby jabuja. Baby speaking baby language. You got one baby jabuja. Sexy Nima. Hey, say you a teaser. Hey, she like a lighter. Yeah, every day got me acting like a moon lady, and I don't know what to do. Hey, if I don't know, baby I swear I could be a love like you. Girl I swear, killing is what you do. You got na. You got one baby like me. Got me speaking baby language. I love that song. That song is bad. What kind of a dot here? What artistic abantu. Omanyi by the Tonix. You're an artist. Walai. Only worthy. Omuntu osasula emitwalo 2 ajja kulabe oyina music mungi oyina music mungi baby language kati enyimba sometimes kati production process ya baby language like it's I have attachment go away producing because baby language was one of the last songs that I produced myself before I production because that was the time I took a break, you know. And when I came back, I've been working with other producers only. So baby language was the last thing I produced. For the Westerners who are going to come,
akayimba kaabwe tukakube mukko bakanyumirwe mukko oko kaliwa nikwenda yona waliwo ninjenda yona waliwo ne ekube tonye wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. buli muntu ali eyo Sunday eno tuli ku Serena Hotel tugenda kulaba good music owa Allan Tonix jangu ye muyimbi alina collaborations ntono alina enyimba ezisinga nga zize. How are you going to remember Reddy and Weasel? Tukirekera abantu because omuntu I just wish that anyway it's impossible, you know. Death is a fucked up How thing. are you going to remember because it's Reddy? very hard to remember it without being sad. I wish not, because also many circumstances ezamutwala teyagenda mirembe, you know, that's kinds of sad. And also the fact that there was still so much to be done. I have projects as try to cause kati tunazita ne radio we were supposed to do a couple of something called Angel Music, where I would be collaborating with artists in terms of writing and you know, radio really appreciated talent, you know, and he had literally selfish. He liked collaborating. Chichojukira ku collaboration ya mweje mwakola that period. The last collab we did with Radio and Weasel was Girl Next Door. Na ye yavaonge that tunakola video pushing out stuff. What about the other famous one? Rescue. Rescue. But Rescue look at it. Rescue me. No, the other one, Nedda. Kali akasoke. Juju, somebody rescue. Balita rescue. Nze njagala onkubire gundi. Ndi olimba lwange nja nina yena wena. Tubawamu katono. Kyekyo. Tuli kuchima mutufu. Ekiwala ekyali mu eyo video kyali madda baba. Tebyali bibiri. Omutima gwanje hey, I wanna be part of your life. I wanna make you my wife.
bajire baby Hey. Wow. So ladies and gentlemen, ngatumaliriza, what should someone expect this Sunday? But before that, Mami Jali. Mami Jali. Mami wo. Yes, Mami Jali. Ne daddy. Yes. Bagenda kujja. Bayinza. Badde nkusaba. First call the Westerners. Wagambe bajje kubanga aba Westerners bagala nnyo one blood, one people, one army. Hadi ngenda kubagambira. Akananga na kafutafumwire bicubirenga bamushanga mu pimza mugazagire kwegura mu. Mwere. First wait. Siga kimuleka yako ne mugamba, kuite. Mwenangwe. Okay. Mwenangwe. Mwenangwe. Kabarabara kata machimo kunste nan kondrwana kata kanje katati na bajungu kakande detenshi shuna kanyomozi shituhenda mwenangwe mwenangwe endureke terwa kananga na katafumwire bicubirenga bamushanga mu pimza mugazagire kwegura mwenangwe mwenangwe ali chinde nenche bero bishatu November 11 kushanden kushangekahi Serena Sunday jeje Sunday kwija Sabati munabe mwesige mujwade je tugende marwo mu kanisa muje straight at certain Kampala hotel because your boy Allan Tonix will be singing for you. We shall dance Chitaguro together and Zokstera. So gambera swenkazi kaka swento nyanyoko murumuna wawe omukazi wawe baro girlfriend muri nyakore mbacetachi umunyakore tarimo girlfriend nakwa tokugizwa kubana or just straight when kushora omukazi either no botine ninga so girlfriend tindamugambi konka munywani wawe kare so ninyendo kubagambira ninyendo kubagambira kushanden sandeji ninyendo kubagambira kusandeji mwije murebe abasheshe mwije murebe abaisiki abaisiki mwije mbarebe abaisiki orunyoro niyo munyoro ninyendo kubagambira okandeba nga ekintu nkaki bana nkitenyenze mu runyoro genda yo ekintu kakolota bojo okay bojo ninyendo kubagambira konka mu anange lubula obulidde luvula katono yabyerabire ebyewabwe nyoka amagambira mazima mwena tinyoka ngarike switching ngaruko muri energy ngo tantugira ebiro bishatu Sunday konka mwiji Sunday konka ujurebe Allan Tonix oizo mukurebe na misho gawe genyine oshitegedde Sunday no tuli ku Serena Allan Tonix ALLANCRUZ CRUZ exclusive tugenda beraho bulungi nnyo buli kimu tugenda kibatuusaako bulungi nnyo nga bwe kyabadde mujje let's support him banange tuleme kuba ategama nti ate kino ate kiri gamba nti kyamusaze nga wazze togamba nti kyamusaze nga tewazze okitegedde so ladies and gentlemen saagala kusukako wano onako olwaliro Allan, thank you so much for the time. Thank you for having me. We've really had a good time. Straight. And I've liked your sense of music. Thank you. Nze nyumira nnyo mukwano cause nino mukwano. Era olwo olunaku ndoza tugenda kukola ku mukyala wo ku Sunday eno. Se bulungi mweraba. Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent
permanent hair removal okosako ne body waxing. Premtouch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Premtouch, where beauty meets precision. Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple oligimo ate nga balina n'esiina keyboard, balina ebimotoka by'abaana ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri oligino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu, ayavula, atengerera, atambula okutuuka w'akulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina room ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya.